Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama obumu ku bubaka obwasookera ddala okubeera nga bumukkako bwali bumutegeeza kusoma, bwali bumutegeeza kukola ki? Era aya yasooka omukkako tabaraka wa taala amusindikira malayika Jibrilu ng'ali mu ghaari Hira, yali ali eyo, n'amugamba nti iqra, soma. Kola ki? Olwaleero bwe tugamba kusoma, bino bye byali badde bitegeezebwa, bino bye byali badde bikola ki? Bitegeezebwa. Sallallahu alayhi wa sallama Jibrilu amukkako amugamba nti soma, addamu amugamba nti ma ana biqari'in, nze sirina kye mmanyi kusoma, oŋŋamba nsome ki? Jibrilu yakwata omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, sayyidul alamin, kabaka w'ebitonde byonna, asinga obulungi mu bitonde bya Allah byonna ne bamalayika, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'amukwata n'amunyiga. Tegereka bulungi. Olwaleero kitegeeza nti singa tuzze wano nga tugamba bantu kusoma, okusookera ddala abali mu muzikiti be twaligambye nti aha tandika esswala sigimanyi, nga twazze n'embooko wali gwe galamira. Tegereka bulungi. Soma tahiyatu, n'asoma ne bigaana ne tukuba. Tegerekese bulungi. Gwe soma alifatiha, banga obusiraamu omaze mu myaka emeka nti 10, ne bigaana ne tukola ki? Ne tukuba. Kati ate abataliiwo wanje, ate abataliiwo, oba eno y'ennamba eri mu kitundu. Tegereka bulungi. Bamunyiga sallallahu alayhi wa sallama agamba nti maana biqari'i, sirina kye mmanyi kusoma, kati nsome ki? Ne mugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma erinnya ly'omulezi wo Allah oyo ayakutonda. Gwe baali bagamba mu kaseera ako taliiwo, olwaleero mbigamba mmwe nti tutuule wansi tusome yatutonda Allah tumutegeere. Yani